Gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo ebyenjawulo ezze erwanagana n'aboonoona obutonde bw'ensi. Emirundi mingi ennima ezirabibwako ng'esaanyawo ennimiro z'abantu naddala abalima mu ntobazi okusobola okutaatira obutonde bw'ensi. Kati wano Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemogerere wasinzidde n'avumirira abalimi aboonoona obutonde bw'ensi. Katonda ensi eno gye yatuwanga nnungi bw'eti tugyonoona nga tutema emiti gyonna tugimalawo, tukasuka buli kijama kyonna kyonna, tukozesa buli kiragala kyonna ekikyamu okwonoona obutonde bw'ensi, ate naffe ne tweyonoona nga tunywa enjaga. Ssabasumba agamba olw'okuba abalimi bayonoonye obutonde bw'ensi kyekiviirideko n'ebirwadde mu bantu. Ensi yonna ekaaba olw'ebyo bye tugikozeemu ebitumalako empewo gye Katonda gye yatutondera, byotuleeta ebirwadde tutamanyi, bikansa n'ebirwadde ebirala byonna byonna, kubanga embeera Katonda nga bwe yagiteekawo tuganya ogirabirira obulungi. Okwogera bino abadde aggulawo ekizimbe ky'ebyobulimi ki Kibuye Farmers Centre Kibuye mu divisioni y'e Makindye. Fiona Migadde atwala ekifo kino agamba nga bba abalimi basanga okusoomozebwa kw'abantu abagenda mu maaso n'okucupula eddagala ly'ebirime n'ebisolo. Bannange abantu abakola ebicupuli munyiiza. Tuleeta eddagala lino nga bwe twalireese, ogenda okutuuka mu maduuka g'otannatuuka osanga eddagala nga gyeriri bulungi nga lifaananira ddala ng'eriro. Kati baagala gavumenti eteeke essira mu kusomesa abalimi n'abalunzi ennima ennungi. Okwongera amaanyi mu misomo gino, twagala okusomesa bonna abo bonna abalimi n'abalunzi tubabuulire ennima empya, kubanga obutamanya buno bwe buleetedde abalimi n'abalunzi okwevuma kyetuliko. Paulo Mwambu kamisona w'ebyobulimi agamba olw'okumalawo eddagala effu mu balimi baakukwatagana ne bannannyini makampani ag'obwannannyini okulaba nga banoonya abo bonna abaguze abalimi eddagala effu. We must work hand in hand because remember, to increase production and productivity, you must use quality inputs. Now, the common saying is garbage in, garbage out. And that means if we do not have our farmers access quality inputs, they will lose because they will not get the required or expected output out of their endeavors. Kati bano baakugenda mu maaso n'okusomesa abalimi okulaba nga beegendereza eddagala lye bakozesa mu kulima n'okulunda. Asfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.